ate era big eye tebayinza kumuwa kale baleko bless mukasa mama ng'okubyobola yaddanka n'endiyana walaba enfuufu eyafuumuuka agulawo ku kalo n'antongo mpaka lwaggalawo walaba enfuufu eya oyo Vincent Segawo ati noddamu oluyimba lwa Segawo akuwaabira kuba yabivaamu akuwaabirawa ng'akuwaabirawa. Abawagizi bange mwenna, it's your diva Sophie Nantongo. Yabaffe lambwe nga mpita mu nnyimba zange era ndowooza kino kye kiseera. Basone banyabo mwasuze mutya musiibye mutya go natukwaniriza akasente okuberanga olaba akanswe no bitambula otunuza muliro chanza Ivan Kachumba ali munabutambala gegange basone banyabo nalabye noyo mbagenda kwesiba n'okwesiba okwagwa akatale oyo chanza Ivan sonyi munabutambala cyane eno yonna olabye emboze eno yonna ku channel yonna wogirabe subscribinga tulina channels ezenjawulo okuva ku David Promoter tulina ku Promotions Kachumba TV tulina Buzz Media so ate Buzz Media ni yamuwadde olukusa aliwa niba nange fayingira ffenna amawulire mwatwaliko olunaku motuka mutwali wa bucha yani kuli ali abike tutwalanga Brian so Brian agenda be atwegatako masawo naye nga tugamba ati no produce sponsored by Century property Rio Estates jemba agenda be ajogerako masawo naye nga akeka kibaka ita batya yogera nnyo kubava okumpa ssente kati tuyina mugamba soka yogera nnyo kubava okumpa ssente waliwo sponsor mpya agenda okujja ni board bamuyita akembire kawalaji aliawo oluwafu aliawo oluwafu akembire kitegeeza akamatooke anenange nyina kampuni y'omwenge nkudi walaji kajagao tulete nkudi buli kimu mukyonoonye ekikyalo baginywa nemukibuga egenda kayawoomedde abantu Uncle Puzzle manye ekyoto bukibeera buli kaseera tubeerawo naye muwogo n'akaluba naye jemba amulidde omanye embeera gyebaddemu tulina Uncle Puzzle nga tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo omanye embeera gyebaddemu anduleko n'Uganda n'ebitakwata ku industry omukyere mulonze omukyere guliwa wansi erigendo bera nga twogera ogamba oti gulawo kujja okukyaza ku kyoto koko mukyere gulawo kujja endabirira yawe mbe naafu buli lw'otuula n'abasajja abakulu ani gwagwayisa omukulu tekatumanyire akalenzi akati kijja kuba kyabujeganya eri abalaba abasajja abakulu nga ffe okufisaayo akadde netwogera ebigambo ebitali mu magezi pulogulamu agyonoonye pulogulamu amanya Cesare Brian nkozesa Brian Buzz promotion n'emirimu gyogere gy'okola gwasanga nakano kagatteko promota atamalayo deposit wasitambudde bulungi bansonyiwe noonya ssente emyaka gyonna gye mmaze ku nsi emyaka gibadde mifu wetegereza ku myaka gye nnyina ng'akalembereza akafunye jjo juzi wano ku nkudde ate naye Katonda yannamira kubonaabona omwaka guba guggwako wetukolera ennyo mu Krismasi sina mugero n'akirinyamu oluyimba lwa Segawo akuwaabira kuba yabivaamu akuwaabirawa ng'akuwaabirawa basone banyabo mwasuze mutya musiibye mutya go natukwaniriza akasente okuberanga olaba akanswe no bitambula otunuza muliro chanza Ivan Kachumba ali munabutambala gegange basone banyabo nalabye noyo mbagenda kwesiba n'okwesiba okwagwa akatale oyo chanza Ivan sonyi munabutambala cyane eno yonna olabye emboze eno yonna ku channel yonna wogirabe subscribinga tulina channels ezenjawulo okuva ku David Promoter tulina ku Promotions Kachumba TV tulina Buzz Media so ate Buzz Media ni yamuwadde olukusa aliwa niba nange fayingira ffenna amawulire mwatwaliko olunaku motuka mutwali wa bucha yani kuli ali abike tutwalanga Brian
Brian agera be atogata ko mbasao nenga tugamba tino produce sponsored by Century property yeba bera jogera ko mbasao na yenga akaka kubakaita batya yogera nnyo kuba kumpa sente kati twina mugamba soka yogera nnyo kuba kumpa sente waliwo sponsor mpya agenda okujja ni board bamuyita akembire kawalaji aliawo oluwafu tufunye sponsor nga wawalaji aliawo oluwafu akembire kitegeeza akamatooke kawalaji anenange nyina kampuni y'omwenge kudi walaji kayagao tulete enkudi buli kimu mukyonoonye mukyalo baginywa kayawoomedde abantu naye muwogo ono akaluba naye jemba amulidde omanye embeera gyebaddemu omanye embeera gyembaddemu omukyere mulonze omukyere guliwa gulawo okujja koko omukyere tegulawo okujja endabirira yawe naafu buli lwotuula n'abasajja abakulu ani gwagwayisa omukulu tekatumanyire akalenzi akati sijja kuba kyabujeganya eri abalaba abasajja abakulu ngaffe okufisaayo akadde netwogera ebigambo ebitali mu magezi pulogulamu agyonoonye pulogulamu amanya Cesare Brian nkozesa Brian Buzz promotion n'emirimu gyogere gy'okola gwasanga nakano kagatteko promota atamalayo deposit naye aleeta sigala tutamba kyembuuza basebo ne banyabo amanya Coco Promotions wa Coco Beach owalutembe beach koko waki togula mmotoka ate nga musayi wa Jacob omutuuze akafitino wakateera ddala wange byebiki byoyogera yomu kubasinza okubonaabona n'abayimbi n'atabafunamu edikezo yamugulira emmotoka yamugulira wiiki gundi yagigula ono owe South Africa alimawale naye netyala bakis yamugulira essimu mbalamusizaako bantitalaga pipa mutabani wa Nabunya Jeni maama atuzaala tategekangako kivulu n'agamba afunye buli kadde abeera kikogere tuka mu kikali nga kijjudde ebidongo bino bisaana kuvaamu amanya nze yannange newagamba mugambi nti gwe mukulu waffe kale kyetagisaawe yaliwo mu biseera bya fina amanya nze davikompromota still davikompromota tiktok davikompromota youtube channel kwe tuli abaana bano bonna abali wano ekituufu kiri nti mbasinga obukulu bonna abali wakola kyamaanyi nnyo okusuula ekibiina kya Queen Production oganza buli muwala ne matendo aluna mbiri gwe yali aleese abaana bonna yabakola omukwano bonna oyo yali ku memba ya Queen Production mu promotion olaba asirise jemba ngene maaso boyi wange yagenda okuntwala ebweru omulangira Jemba Kiweewa wali onzitidde erambu eriko ligyenkuyinako abantu tebategeeranga gwe watutwala eggulu mubasupasita yeyavaako nabalwalira naye kyembuuza kati ate ekyo kijjiddewa naye bayitologaamulinako bwino nze nabatwala naye omuyima waffe wali okola nga acting director yali chairman yali patron yali chairman banange sentene erina amaanyi Jemba ayogera ekigambo kimu ka miliyoni n'asirika obukulu n'agoberera Jemba naye era abantu bagambe nti wali mwogezi wa kibiina nali mwogezi kyali tekiyinza kuwangana okimanyi ankoliri pazo ffenna tulinako bwino wano nange muyinako bwino
tuba tuli awo munnange bino tuzunga ennaku zino kulanya mu video ze bazo obonyebonye n'obulamu tuba tuli omanyi nange nakubadde oluseke nalukubako sipapa ono nga musangayo yali ayoza engundi emmotoka za sipapa ono yayozanga emmotoka wa sipapa era nze kutegula mu byonna abantu bansonyiwe ensi eno singa nali mukazi baladofumye balya bangi sandifumye malya mangi ensengeri gyepewenyudde tibo singa nali mukazi singa nagwa olubege ensi enkozeko efujja era abantu bo bansaasire wesitambudde bulungi bansonyiwe noonya sente emyaka gyonna gye mmaze ku nsi emyaka gibadde mifu wetegereza ku myaka gye nnyina ng'akalembereza akafunye ejjo juzi wano kunkudde ate oba naye Katonda yannamira kubonaabona omwaka guba guggwako wetukolera ennyo mu Krismasi fiina mugerwa n'akirinya soko omala emboozi ya sipapa eyo nyagimanya emmotoka omwami ono yayozanga mmotoka wa sipapa kasooka ginyumeyo mwenye ng'emazima mutasamiririrwa abyayogera bituufu kakati nno ngamanyi kodi gyakozesa omanyika mu bantu era tuli pazo ze nabuuka leeti yamala kuba ogenda ogule mmotoka nendyoka mbuuka naye ng'amanyi alina ka sympathy vote kakozesa ng'agamba nze ndi mutabani w'abasudde era ng'ayimba nnyo obuyimba bw'abasudde yakolako ne video yamunaffe tulabyeko nnyo naye nga nange wemulaba ekifaananyi ne nga no basudde bano abayimbi gye batambulira eyo ne bakuba ebidongo yazaalayo akalenzi kitabani ky'abasudde lumu kyantabukira kyansanga wewa mesaki nakyo bakyegaoyo saba yansangako ewa mesaki mu troyi nansabika empi bbiri lwaki weeta daddi lwaki weeta kadembe awo mesaki semakula nga tannazimbawo ku papa zipoti yansanga nveyo mu studio ku Budiru Media waggulu eyo wa Dirisi angamba gwe sigwayimbye akayimba ka Munafu tulabyeko nnyotiyezi lwaki weeyita taata wali owezeka mubondo kyofala abane menga kyomwana kyo bakyeka business kubana kati sawa zinanoga ku ekyo ensonga zetugenda okwogerako basebo ne bannyabo olunaku olwaleero yembeera ya politics mu ndongo tuyinza kujja tutya politics mu ndongo ate ng'omugyamu omutwalawa ne politics aye adobokanye lwandongo mugabe mukyali tuguleke ani abagamba atwese lipazo muyimbi nnyo tegugenda muwamma ne bigaana asaba bigaananga tugendamu omuceeri amaleeta mugenda mukebera oluyimba ne bayita pande omuceeri mwagala guli wamuli twayimba ne pazo omunda omuceere mugenda atubitokose mugenda mumaaso mugenda kumala okunyumya wano mutugambe enjala ebaluma njagala kumanya kituufu kye baagala omuceere tugenda guyiwa okuteeka omuceere mu nnyama kikola soka kutokotako tulonda baana mama gatulisaaki ekyokulya mubeere bagumu akaceere kagenda kuvayo nga kagondera ddala nga kalinga ak'ebutambala tukalonde naye nga tunabatuukawo ku topiki twagala liripaza atuyisemu katini nnyo olutalo lwo ne King Saha lwaweddewo oba lukyaliwo twalina lutalo kano kaki kasoda soda ati muno mwapa kugenda teko sauta musudde mpaya akala toyinayo akala kasoda akala awo abamakampuni we balina okujjira Uganda balina ekola embi oli akulaba nga okwandika nga yandirekuleta ate akembire focus olinawo akatundu olinawo akacupa tutangazeemu lutalo ne musajja waffe leeta omuceere abayimbi tetuba boogezi abayimbi tuba bayimbi era oba sino omuceere awo omuyimbi olutalo lw'okuyimba bw'oluyingira ebigambo n'otakola ki n'otayimba kakati nenzo wano wenatudde obutuufu mwenna mumpaako obujulizi nga bwe mubuwadde genda eri mbonyeebonye nnyo n'obulamu abawangaalira ku makiri okubanda kati kabutu bakabako mu kimanyi ekyo abantu kyabujega nnyo era kyabulyaza amaanyi
okunteekako embeera eyinza okugamba nti nnyina we nali mutunga mutinyi era nti olunaku luyinza okukya n'enjawukana ku bantu kano n'akatwalo abantu era nkulidde mu mikono gy'abantu babituwadde awangalireyo mulaka kyovula abamu bapita mu namasaka abalala bampita mu nalaka ate nga tupima biki ekinyambye okubeera mu Kampala muno sirina muganda wange yadde n'omwaliko bwati nkulidde mu mikono gy'abantu mulimu abantu abanyambi nga David Omwoyo nammwe mwenna baganda bange mubadde mu lugendo lwange era ebiseera ebisinga nze David Omwoyo ye muntu atera okuntabukira nesivangayo kumwogerako kubanga mwenna mumanyi ebinkwatako tubadde mu lugendo wamu naye kiba kibi nnyo omuntu nga tabadde mu lugendo lwo ekisa ky'abantu nga kikusitudde bwe kimala okusitula nekikuteetusaako wootuuka abayimbi nno tulina tteeka emu eyinza ddala mu bantu abakuwagira ne bakukyawa teekeyo ya munnabitone okujja n'akujolonga muyimbi munno abaakunafuyiza nembakuwagira balaba nga tokyalina yadde omuwendo era abantu kibeere ne batuluma ne bagayi naye omuyimbi waffe takyalimu yadde empeke bakujolonze nnyo kakati mu mbeera eyo omuntu osobola omucommunicatinga mu ngeri nnyingi nnyo kubanze mukimanyi sirina ggaali ebigambo Mukama Katonda yampa ebitone bibiri mu nsi kwogera na kuyimba bwe nagenda okulaba ng'okwogera era bajja kumpangula nti oyogera nnyo neŋŋamba kannyimbe ekyasinga okunnuma nalwala nnyo Jembo yayinza naliwo ngenda kwenonera mu barracks era ekintu mu bulamu kye siyinza kwerabira bwe bulwadde obwannuma neerera okubanga abantu bandaba wano second chance ya Mukama Katonda era n'abantu beebuuza naye sad story gye wali onyumya yeriwa tebagimanyi naye Mama Faridi oli atudde wali agimanyi andabye leero nangamba yakoma okundaba mu ddwaliro sad story yange yagimanyi era buli lunaku ansabira kati omwana oyo yajja n'ayogera statement yeyannuma ennyo nze natuukako n'okusaba Mukama Katonda saawa ziri mmeka nali ebbomba awo nentuuka okusaba Mukama Katonda anzijembula mu bwensi ng'olya wenyiye zaali ssaawa nga 3 obulwadde nga bunnumidde mu nnyumba nafuluma munda mu ddwaliro nga bunnumye embukooye nenzira wabweru nempulira nga ne wabweru tewammala kati nga ndi bwenti nenga naye Katonda anzijulula naye teyakikola kati yagenda n'akola ka statement naga waliwo omulwadde yava mu ddwaliro nga tawonye naye tujja mukwata mpolampola tumuzzeeyo omunnyo guliwo neŋŋamba omusajja ono ku kintu kye nayitamu gyayagala okunziza tayinza kuddamu kunti obaola ebirala batuvuma nze bavuma ebintu bingi oli kasiiwufu oli n'ebibuno waliwo South Africa yaŋŋamba muli basezi ebyo byobireka ne mutambula nawe South Africa wali amudamu ekintu kyakwata nnyo nekinnuma kale kulw'okwerekereza olwafe abangi bwe tutudde wano kyekyavaako akabasa naye era ekijiiko olutalo olw'abayimbi lubeera mbyakuyimba naawe okakasa abakuwagira nti nno naawe no toli mutono kubanga bw'oyimba ofunayo abagoberera era babeera mabega wange bagamba musajja waffe essaawa yonna tumusuubira otuwaayo akapiera bw'obadde disappointinga kyekyo abantu kye bavaako ne bagamba abantu baawula ekibanyumira era mwe bakyayiranga be baakola ki be baayagalanga munawe ogenda okulaba abaali bakuwagira nga bawagiddeyo omulala kuba tokyabawa ate zo olutalo n'enduza mu kuyimba ayita ttembo oba wanjereegeredde nange kandaga abange benninayo abatono yadde gwe naawe olina bangi abange abajja erugogo ku erobiiki nange mbalage nti siri mutono endongo mweri so nekibeera awo so tugenda tulaba kikwasa nakyandeetera nnyo nange era sijja naliteereza tusigale olinayo enteekateeka yonna senga Mukama abakikoze ne mumiitingako ne munywa kacaayi wamu ng'abooluganda geze tubayise ku kyoto nedda ebyabadongo n'entalo z'abadongo tezikuleppukanya nnyo mpozi oli nga zifudde fizi entalo z'abadongo ziggwa mangu nnyo era omuntu omusanga bakastage mwe muli bategesi babivulu ovuga wayi wali ondeetera nange nnyina okukuleetera naye bwe tuba tusinkanya as we brothers katubonge kubanga nze nnyina luna be music naye alina kuluye so mu mbeera eyo ffenna tuwaŋŋana waliwo okusyana abazzeeyo waka miliyoni King Saha ne Palasolo begira ijambia tewaliwo nali ne kabake wabba wanga tubalinze tusimbule kakati
olutalo lw'abadongo teruva terukuleetera luyingiramu oyo saha ne Palaso twali waka miliyoni twali waka miliyoni mulondi ne batabuka Palaso gundi saha n'agenda mu mmotoka najejambia nono nakwata waliwo amayinja awo mu luggi mu compound nakwata gaita namugamba nga tonatuuka wano ne jambia mbalere okumbageza weyongere maaso kuba erisooka eriyokubiri kati ogamba nti bigenda kuvaawo bisoboka olwo nyini lwenjogerako lwaggweraawo lwaggwa lutya olwamala okuggwa ekyatusanyusa buli omu kisaha n'akolereza gundi omuti gw'enjaga n'oli n'akolereza muno omuti gw'enjaga ne beegwa mu kifo olutalo ne luggwa entalo z'abadongo ebiseera ebisinga teziwangaala ate tebakulima balina kendala ez'amaanyi bannayuganda bano abawagizi balina kye basubwa tebakyafuna music wakujereegerera batulimitinga tebakyanyumirwa music kubanga kakati bw'otunuulira nange bwe mba nkuleetedde n'ondeetera biba binyuma bye byazimba Chameleone Bebe Cool and Bobi Wine ekyo vula abantu kati beeri mitinga buli lwolowooza okugenda mu studio olowooza kuyimbayo kayimba kati nyina akayimba natomerwa endiga tekaliko so bwe nandimufumisa edda lw'ezzoole naye nga ndeetera nange nga mufumita nga naye anfumita obadde olina ennyimba endala oyimba 10 mubuuze natomerwa endiga nalubadde kumweyo bato wange natomerwa endiga nsendeekereza ekiwala nkiga natomerwa endiga kigende kisule gyendi kigende kisatomerwa mama Faridi ye yanta buliwa yo submission kwene ensonga ya puzzle ne kingisa ensonga enyangu kuggwa kubanga wetutunako wano mu nnaku za Boxing Day saha taagalirako ddala Kenzo nawe bagenda emasaka ku Nabugabo bali ku stage bameka babiri naye ekyo Kenzo yasinga okikolesa ne ku lyato mugenda n'okudda bakozesa liki kati fe abalabi ne tusigala nga twebuuza kyovana bentalo ezimu muzitulekamu ne mutuleetera ebizibu laga pipe abadde balwanye entalo z'abayimbi wakati mu kuba amasimu ku leediyo kirekawo endongo eno kigigattako ndongo ate kibadde kigigattirako ddala era lunnabe waba agamba yavudde mu lutalo neraavu yange gy'oli egenda Saalongo nze mbadde mupika ne mugaSaalongo ddamu olutalo music we yadda Saalongo abafaani abali ekyannamukaaga abali eyo kanyweko ku lw'olutalo baagala ebyo oyo ayagala kuwulira kuba buli wookwata ku munno eno nga naye bamanyi aleeta kampu yone naye ejja kuva kati amazima gali kati guli mmeka kati amazima gali okwogera obwogeza ebigambo wano siga nti puzzle wawaali naye okuwangula puzzle mu bigambo oba olimba sakunyuma twetwala ne puzzle ku WhatsApp sabikunyumiza twewalabulamu ennaku tuzalinganga nyana nambuza waliwo abansabye bato ne bambuuza ngenda muwangula ntya era akakiiko ako kabaddeko baddaviko naye akakoanina simple sokoddemu kali akakiiko ako kakusabye babakonjera abakipushinga kuliko baddevikomu nkimanyi bateyinza obutabanyanga olutalo luyinza okugwa nga bali tenatuuka naye nyina akakolyo kange kebayita tiimu ffenna tubifiire mukuba engwala ne tweyola ku ne biggweraawo abatanayingira mu zino zimulirwane kaaliwo tomukwatira mwezo omukwata wano makati nga yakasumululayo nga 3 wuyo n'omukuba omwereka banange nemukuba omwereka nabagamba omupiira guwe tegulidibwamu maaso so ababadde basaba bato engeri gyenyiza okumumega naye ekintu kyokoze Saalongo omanyi n'ekizimbye esaha bannange twogere amazima tukufumbira waguno atuuka n'okukwata ku famire ye n'ayimba ku mwana biki ennyimba ezo zisigalawo kakati oli omwami osaha yaata kuba freestyle n'asigalawo ono omwana yamukubye eddalu ezzooli tugenda kubeera ku YouTube abazzukulu ne baani bonna bali lusa naye zooli zijja kusigalayo kyenjagala mumanye ku bintu bino mwegendeeze nnyo saha oyo tasobola bintu bya bato
yasinga obutitizi ku nsi ya Mukama. Yalemera mu bebe. Yamulemera kandi lwakoli ti yamuddangamu. Yamulemera ng'amaana afuna Yasinga yamuddangamu teyandibadde ng'ayogera. Awo sikkiriziganya naawe. Interview ezo saagala mugitambulize ku mbeera ya lwakuba wendi. Nebaziye. Basebo ne bannyabo embaziyidde nebaziyemu. Banaga pipe yetumikiriza. Ate mwe mugendo byeterereza Sarongo tojja byoja Obaziikazi. Benado bifiru. Leka kati kajimu okoze kyaki ekyo. akabeera kocha Akaveera kajja kwokya. agenda kocha engazi Brian atakwenda yiwe no. ne wano Bikira kino ekyoto. olabye abantu abakulira ewamwe Basebo ne bannyabo. Naye nga bweruba lutalo mba nsobola odduwangula kuba kojjawa Kamiliyoni asobola okunjazika ku nnyimba. Amaliya ekipeepewo Edikenzo nanjazikayo City Rose Bebe Kulu nanjazikayo Kenzo kakubye olimbo pya baba Nagenze. wano kavuddewo wano kavuddewo Tukomewo ndowooza. bulijjo kabeera nnyo wano Basebo ne bannyabo. ngoko bamuwala kana ne Brian oliko ki Kakati basebo ne bannyabo kyatulese kyetutandise okwogerako ekyoto mu ndongo. Tuli ku kyoto basebo ne bannyabo. Program bagite ekyoto. tulina sula moto abeera gwe tojirayo Swaba. oyo n'omukazi wa David nekyemba tolina magezi Kajimuwadda mwebyo. mpaka soda aja kakavubuka David omuwaba we kabeera olumu natandika fokasi yakazija kodda Oba omusajja ogwe bagamba nti ata mukazi wa Deviko yajja mugaga mu ndongo. Era ekyamuwavuwaza wano yamusuula Agenda ayita Tembo. endongo yamwavuwaza ng'oyo yamutegerera. endongo yatwavuza ffe Baba warusi wayimbira bwali wabawulira mbwaluka gayimbira bali bajja. soda wedo Tambule mu. Jemba soko isewo sponsor. sokologere ku century Century Properties batunda ttaka ono yayongerako ekigambo mbu tebawongerako buyirimu Abategesi b'ebibuga by'abafuna mpola. Poloti zitandikira ku mitwalo 8. Balina ettaka ery'ekyapa okuva ku miliyoni 6 n'okudda waggulu. ngera togula ttaka Wano balaga ettabi liri Busega. Ennamba z'essimu 0733891 077 64995 075111306 Century Properties Rio Estate Uganda Limited for Mairoland contractors and surveyors. Buterevu. Ensonga ze. akaranga akamaze paso Ensonga ya politics mu ndongo. naye ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubalira ku Serena Hotel Serena ajati. Ajati Sofia Nando. ekyagundi akalango mbadde nkamaliza akasho ffenna tulina okukawogera kale tusooke tumale ebya sponsor muziki so java kumpa ku sente sula moto naye nange ebintu bizibu kakati mbanyuma jemba olunaku lumu yantwala ku koloni Japan nga ye munene waayo tuka koloni Japan navayo ne TV bwaguganga yajja yayuuya kati wadde n'amawanga tuzunga twagala basula moto nengamba wane enfuufu tunagigenda mututya kakyavudde ne mugala tugenda basula moto kono tugende Brian yayina emmotoka Brian tumusanze mu loogi saa 8 sawa munaje tumusanze mu loogi nga alina kakiraabo wetukiridde wasula moto ono bamuwadde emitwalo 10 ogwange ne gusola nga nzire ku Sande natwa ekizike bagambe mune kwabirimba waddeko 5 Enkola y'abagagga munnaye bakyamukira nnyo abantu abapya. abadde yansuubiza nesifuna budde kugendayo Bakyamukira nnyo abantu abapya ne beerabira abakadde abawangadde nabo. Nawe ne bannyabo Sula moto zirawo wakimanga wa kalenda gwe boogerako era adiringira mu mmotoka. Gwe wenna yagala emmotoka ensajja n'enkazi zonna gyeziri. Hypek studio zonna gyeziri so kirira wakimanga wa kalenda kujja kufuna ate emmotoka ekiro. Hypek tankubanga ekifaananyi. oyagala kusange wuwo toyogera bwotyo omuntu munyonyola omugamba Hypek akola oyo mukulu alina ensonga lwaki ayisawo Hypek
Otubadde tujja wana sosa yisaamu era abawagizi babaawe emakindi awo engozi mukati wewe abawubiddeko abadde abasi nzija mu kyamasembe akabonero Gambia mugenda kukola akabonero akatuufu oli adde agambye sikaati sibbi atayinza kumpangula oyo ekisooka kya byonna si wamma kindi ekyokubiri ffe tuboola erinnya lirya nnemi okutegeera obulungi twalese omuze gw'okuboola simanyi nze nsosola omutwe waliwo ensonga wetugenda ososola mu mawanga tugenda ososolera mu mawanga era ku bintu bibiri njagala kwogera kati nga byakusosola ddala mawanga nga ntegeeza nti bannange nze ndi musajja Muganda ndi mulangira wano mu Buganda okuliza bulungi ate mu Kampala mwe muli amasiro g'abajjajjaffe era mwe muli ne Ssaabasajja Kabaka siwagira muntu yenna simanya lwaboogo simanya lwanguzi lwaki kujjawo nga mubaka wa Parliament era ndi mpagira National Unity Platform era njagala era njikiririzaamu naye erigeza olugambo lw'empulira nti ereeta General Secretary omukyere ngenda guyiwa muli Kampala Central amazima ga Katonda mu ggulu siri muwagira basebo ne banyabo omukyere ngenda guyiwa muno awo wenyini ewajemba leero bukyanga twogera ku bigambo wano ebyemba wayogedde ku nsonga ey'amakulu anti wakwogera wano nani ensonga gyayogeddeko olwaleero nkulu nnyo tetugamba mbuno tetusosola okwata omuntu oweri abatubonyabonya ate omukwase wali amasiro ga Buganda ajja gatunda temutumanyira namwe politics mu ndongo laga piper atandike naawe omukyere ngenda kuba mu nnyama muli yuwamu bane musoke mulinde muketi genda ate abakazi tebajja mu kamera naye batulungamye engeri y'okukikolamu omukyere tuguye mu nnyama omukyere tuyiwa mu nnyama tiwa munyama mukyere naye nga basesebuseside bikomo lijjo tulise ande tebikola tuli omwogo wano bamuteeke muno watola nyama ani yakuyise ulya noli mutala nyama gwekuke ani yakuyise eno chano nga yako eno nyama ya mbuzi waliwo atalya nnyama omulasita kuki mulasita talya nnyama ate ekyo tekijja kukola gende Jamaica kuki agende Jamaica ekigaana okulya ennyama obadde shabalanki mweteka ebintu ebibamenye balasita balya nnyama musajja wange leeta omukyere omulala yomu omukyere laga to the p okateekangako obaddeko n'emikwano omuli yogerawo omukyere yafunako challenges oba okusomozebwa wakati wa music ne byonna byabufuzi bamuyisaamu eggaali ate n'obaako ne mukwano gwo eyagenda mu politics obudde bwe temukyakwatagana naye nga yagamba yeyamubbira akalulu mbu kyesiirako bukakafu twagala kumanya tuyinza kwawula bintu bino tutya endongo nebeera ng'esobola okutambula nga tegattiddwa mu politics anti kati saawa zino wetwogerera tekikyasoboka politics yatutte endongo yonna neggwawo naye supu ono mutini okitegeera muganda wange mwe mwangambye ntole ku mazzi naye supu mutini endongo yali y'amaanyi kati bannabyabufuzi nga akalulu k'ekawempe bayiwamu ku butto muno ole oli akikize agebe yomu ku butto jemba muno jemba muteeke mukyere sooka omuwe lunabe lunabe lwaki oswala eri abantu ntwale bagikuwe kale tugende maaso piper genda maaso kakati mbadde teeka muli mu gundi oluliwe yagenda mu kalulu k'ekyaddo sira gye ngutwala ndi wano teekaawo naye essaawa zino wetwegwe sibulula amazzi tugajja politics yatutte music
Kane Jemba tuulizeko mwayogere. Jemba tukuwa sokoyogere. Olowooza sisobola. Usobola niye atuka tugwe submission yangu. Bona amala okusubmit nga togenda kwagala kuwuta suku tubadde tuwongeza. Bana ina mungi w'abantu yenna ali mu kifo kimu atutawanya. Kateesa Uliriza ogenda koma gavumenti eno tugijjeko. Gwe nani bali. Uliriza ndongo. Wegatte kono mu ndongo munafa amanye nnaku. Jemba tosobola kera kumacha nange sisobola kera kumacha nenga masagala ati enchuka tujagala naye era enchuka togenda jikaka waliwo emisoso egigireeta tugezeeko tokola waliwo okulonda tugeze buli lunaku omuntu agenda okukola ng'agenze kufuna sente anko liri pazo buli muntu olukya ku macha agenda kukola ng'agenze kufuna ki sente naye wagenda okukola n'atafuna sente ekyataddamu kugenda kukola tugezeeko kakati nga tugezaako koko kasooka jje nze mbalamusiza basebo ne banyama nsonga yange nzizemu gokubiri bagamba oli mukulembeze wekyamano wabavubuka andi kyemana omuntu alina okwogera ebigambo mazana nayiwa ekitundu kye oba ne bamwenyumiriza oyogerera bantebe roodi zana namasuba kajjansi emitwe gyabwe gyonna ogyetiza nenamasuba sebo mva namasuba okay omukulu damulira mukulu ava namasuba yayogera bibiyitira tokwata basabo ne banyabo njogera ku nsonga ez'endongo mu politics nyongera okubategeeza ensonga zino tezigenda kubeera nga zivaawo kati era temukirowooza nako mpozi nga Bobi Wine akedde ku machana gaavu ze politics muvuddemu kanzire mu ndongo awo bisobola okuddamu ne bitereeramu olw'ensonga zino wammanga ffeffe nyini bapromota twasooka ne tukwata omulimu gwaffe ffeffe nyini kubanga omulimu guno kansooke bajjukizamu nti gavumenti yali tegumanyi butte wange olomutwalaka temanyi mbonaabona gye tukola ki gye tubonaabonamu na mulimu guno nakulinga gwabadijje covid we yajja obwavu ne butuluma kufa ne batukwata ne tubabuulira buli kimu ne tukola lisiiti ze saakola naye bakulu bakola zifayiro twatunda omulimu guno tutya Bobi Wine wajja mu byobufuzi basooka omulimu guno bali bagunyooma nga batulaba ng'abadongo era nga buli omu agamba bo baki pazo nga wenonera akasenteko mu gyokanonye ngukanonye nga wookanonye nga teri akafata opuliriza nga ne gavumenti etaddeko nnyo miseso naye covid we yajja ffe nyini twawaayo omulimu guno pazo yali ewe miliyoni 2 tukuteka miliyoni 8 oba ekifo tutekate miliyoni 10 ne tugenda nga twongeza ebintu buli kimu opuliriza boba lino betusaba fayiro ze batusaba nga boba tumanyi byamanyi oweno kumbe basoma mukola mutya kubanga Bobi Wine era banzo bakukira kayinja mu ngatto bano nyengeri yokuzingako omulimu gukola ki ogwetolola nga ogulaba kati fayiro mali mutwalawa nze simanyi fayiro mwagalira mugenzi tobaji wale otwala fayiro tuleta wajemba nitata Brian ali gulu ono ali gulu ono gwe nawe kitaawo kuba yakuwa sente mu fayiro yo kale tata wange toyegana nga kisera tuwanvuye ebintu ne tukwata fayiro ne bazitwala ne baziwaayo akasente ne kajja obumbi bumeka abasajja bano bo baali bagezi ne badde ne basoma olupapula ku luti kumbe bo balina kyebakola ki tebakitegeera nga batandika okunyweza buti era obulwadde bonna obuliwo essaawa ze fa baabwereetera naye nga tubuwereetera mu mbeera ey'okubeera nga tetulina wadde kyakola ki newe twali badde tuyina nga tetulina kyakulya tetulina kyakunywa opuliriza nga tuli mu covid tumaze emyaka 2 tukola ki emirimu gyaffe ogimanyi pazo yakubeera nga tukola ki nga tuwatanya tukola ki tukuŋŋaanya so bakeera kumanye batusiba emyaka 2 netuwaayo omulimu gwaffe omulimu etwaguwaayo abasajja netubawa bwino nebatandika onywezi era naguno gwako essaawa zino emisoso gikyeyongera ne UCC yazegamba buli agenda otegeka ekivulu jangono ne pamiti n'obuuza gwe wa UCC pamiti opa yaki nagamba nti nze nkwataganira ku byakuzanya
bine byokuba baba bakiyita kuzanya stage play yena ganti baba bagenda kuba kinyizaawo kali boina funa family si yabwerere opuliriza naye ngo bulwadde bonna bwava mufu opuliriza kala tendo togatako olwa abayimbi ne bajjamu ebiwayi abayimbi abamu ne badde eno mu kusaidi yeeno abantu badda ku saidi yeeno noli nalaga nti ayagala nnyo abayimbi okubeera nga bamulwanirako abagendewo ne bakola ki n'abadde ne bakola ki kyova olaba kizibu nnyo essaawa zino okukeera ku makyo gamba nti omulimu gwaffe gujja tereera ti abayimbi bave mu bintu by'ebyobufuzi anyhow oliwo ekityo nga wekiri nekibeera bweki tekijja kuba abeereyo ate najjonkera abayimbi ompuliriza ebyobufuzi bifuna kira lutasobola vaayo abeera mweyo mu politics aye nakeera ku makya nakeera nayogera ku kyali ku by'abayimbi newebuuza nti ate ebyabayimbi lwaki tosigala mu byakitosigala mu bya politics yakolaga nebyabayimbi abikola kyabifaako sente ngo tosobola kukola kikukyuka jasi tulina okukola kiri kimu kubeera nga lisitulanize organizeze zateekawo embeera eyo okulaba nga tutereeza omulimu guno ndoza kyandibadde ensonga ey'okubiri yagalaogerako eya katsi ne nina rose bannanga abayimbi abo mubalaba abayimbi abo bayise mu bintu bingi ku musajja obwo bwenps abayimbi bayise mu kusoomoozebwa mu baana abo abafuta 5 mu badijje b'ekololo mu ba mc b'ekololo nze nali managinzeko muyimbi bagayita suspectliza yajja omwana oyo ng'ayimba nga family ekololo batugoba netuwa abantu ssente nagunawaka ninako omuntu gwe nawa ssente oba mwogere baŋambe muleke naye nina omuntu kulanch awaawo ng'agunta najja nga nekolo tebakuba nnyimba zaffe netuvekolo netudde emakinje netudde entebe wabasinya bbi omwana nafulumya oluyimba banakolamu nelukuba bebasooka otwaniriza era infact batukyaye omwana oyo bakyaya omwana oyo bamaneja ab'okusinga bo opuliriza so kati abayimbi balina obulumi abaana abo babamanyidde nnyo especially katiso oyo omulaba essaawa zi oyinza okumulaba ng'omuntu naye yakyasinza okubeera ng'alina omutima guli ogulaga nti so bintu bingi nnyo byayisiza mu bantu abantu bayise mu bintu bingi so nina lozi waba nga yakoze ekyo alina obulumi ng'omuki kuba omuntu ayinza noba nga yakikoze olwokubwa omukwano gwange nekatamba ate tanaba kutuwa byama musensula nnyo banesaba musensula kuba obulumi abaana be balina bungi nnyo bwe bayise mu ndongo kyova olaba nze nakera ku makya nembeera ku lediyo nempuliriza lwema katamba lwanayogera ekyama kampala tegenda kukwata omuliro alize kigiri awo nga bagenda mu nomination weyagambye kigiri so kitegere abaana abo betadde ekizibu ekololaawo naye mukama yatuyambako waliwo abayimbi abazze nga tebagidde kololo anokulinnya tebakoze eki tebalinnyeeyo naye nga basuperstar kino kituyambako okutegeera endongo nti mukama yakola ki naye edda nga oba toyiseeyo kwafuta 5 nakololo tojja kukuba era kyovola buli kiseera essaawa zinagamba oyo nze yamuleeta oyo muyimbi wange omanyi gye namujja tokiwulirangako okategeera osoza ensonga zange teyanziza yagala kuba abasembayo ku nsonga eno kutokenedde ebikoobo kuba ye aludde mu ndongo eno ayambyeko abayimbi bangi nnyo n'obudde buno yalina omuyimbi Sophia mpozi kyenjagala okujjukizamu ku mukulu oyo ku copyright wano Bakuba yali yavaayo dda naye ku corporate babadde bagenda muyisa bubi nnyo kuba bwe bali ku Majestic sebo nga bwe bazisala nga bwe bazisala eza free bakuba yavaayo era mwe yagaggawalira era kino ekyoto temukigaya tulinako abantu abakulu ensonga obukadde magezi tulinako n'abato ate gye tuli gye mujja David gende manzi ensonga yakusakira ku nsonga ya Nina Rose Nina ayina byali mukola okuba abalakkaati bana kujja kusimba buli ewamu abatuufu kandi ze banzalira simba buli ewamu abatuufu ku ttaka banzalira simba buli nze muzeeyi wange ebyaddala ewoyo watuufu ayogereyo
wange yali musajja avuga bikuleera muya parking esemba bulaawo nannyonnyola mukadde mu cross yamunnyonnyola abagoba yenze naye nga nze banziika Kabwami Masaka naye nga ndi mukola bukubiri essaaga ali ku kijja we twagenda si Masaka anti ndi mukola bukubirire kulabanga mujja mukampula nsakubatwala Masaka omulambo gubajja gusima mangu bekaddaye kasabusima nze nga nafadda kati nina lozi nja kumutegeeza teri ku bukojja bwange niba muwaka tasobola kulya ekakuwa munyingi wenno weesibe nyo zitaligenda kuyingira zitaligenda kutte kati gozibuse bubuzi ejo lisije zitandikira zitandikira kutte munyimbi tosobola kumalamu manyi kati kakunyira ebigambo bino wamanzi webukojja kakunyira ebigambo bino wamango weyongere ikamera engala y'omuntu ebikomayogera ate njagala kumenyera abayimbi wano mutuwe kasupu yakamu n'ekifi nange mpaka supu nziremu omusaayi mpaka supu nziremu omusaayi omuyimbi sinina lozi yekka bigayo oyo omulaba kyali wange nnyo nyera esowani bajoza bwoza tasula kuwangula kaluka enansana omulamu abayimbi anti byegabyo ebituufu tubulire abantu amazima kati bawe lisiti tubulire abantu amazima ebigambo tobirye nga nkosendi ku kivulu kya spice agenda kukuba firimu musite ate era big eye tebayinza kumuwakka ne baleka obulasio mukasa mama ng'okulya obulango mangu ate nze wogamba obateeka obwo mbiri Wakayima yafa Wakayima yafa anti ega waliyo Wakayima waliyo nze yaliwa supu no mwana no komando yani komanda waliyo ne Sebunya kakati waliwo abantu nga bo batumenyera bwereere yadde mitwalo gyaffe nabbosa omulaba emitiyana awaddamu ngaalumonde batusooke mmwe awaddamu nabbosa mukyala lake tasobola kukwata mulekerawo okugamba abantu mbu mubagulangira wano okumusiba tekimufula w'amaanyi kati kankubuulire anti kankunnyonnyole waliwo Joyce Baagala waliwo Nabbosa waliwo Fausta Bitaano kakati bonna bo bateekawo basatu Nabbosa ye munafu si munafu nnyo tasaana kwogerwako andi Nabbosa newatambula okuva ekibuye ku lawundi paka polisi walakyuka tuliani buli muntu abeera mirembe kati Joyce Baagala aveeyo olaba naawe anti nze pazo bino biteeko luliko ligaye bakumenyedde webalyanga nja kujanga eyo tuveeyo pazo okwetonda tekitumala agambe tubiteeke mu likodi webalyanga ayongereko ekintu kati kakulage ekyo kiwadde oli mu kugamba bakiddawo omulaba ne mukyeweta abazibe ebbama nga tebeesize langi nnoni twayasula kubategeera Nabbosa amutegeera nga amaze kwogera n'obumpi bwe nsaba kumusonyiwa Nabbosa bamalanga kumutegeera n'obuwanvu bwe kuba muwanvu naye nga tayogedde twayasa okutegeera Nabbosa nti yaliwo oyo kakala ate ye muganda Rain naye omulaba yeetaaga kusabira nnyo Rain kuba Genius Nasolo gwalikaawo naye si w'amaanyi lwakuba nti akalulu kaawo kaba comedian abazi bafugaawo bakomedi bannakatemba baze batwalatwala waawo kati ate ng'oggyeko n'ekyo waliwo n'omuntu kati olaba ne ye Rubongoya ajja w'ebyasirikwavu wansereko kati nserekera wakomawo president wange Nsereko wange weviire ku president wange Nsereko Muhammad mbadde nkulaga mwannyinaze Minalozi kiyakoze okubulastinga kati wetumala okulonda 226 back on business agenda kukoma wayimbe buto kati sajja kumwetaaga oli agambye mbu yamuyambako mu kujja so nze saagala olw'okuba owagira Bobi Wine abatamuwagira obayisenga embwa funa engeri gyokyandolingamu
politics wa season nti Bobi Wine wobeere ewuwe yogera ebimugattako ate oliwe Kavule wojja musikati senze ndi njagala Bobi Wine era nzolunda abantu n'akatabo oyogeranga Munnayuganda omutuufu ate noli gyagenda manyiyo naye ku mukutu baŋŋamba mbu natwala mbega ate ekikulu kya byonna nzoye gyesinga okwagala mu Uganda nze nali manyi abantu tebammanyi naye olunaku lumu omwana yakola vidiyo nga nze nga mujjo muwa ekitiibwa nakola vidiyo nanjugako neŋamba Mukama Katonda bulijjo nekotogera tulabye amaanyi g'olina yagikolanga n'omwaka guwedde bamuyita Jobless Billionaire nawulira essanyu musajja wange eyanvuma yali anzise naye nze kyerasinga okusanyuka mu kyo kwe kubanga Jobless Billionaire yali akoze eki amanyire ngamba ekitegeeza ekintu kino kaŋŋende kyo mumaaso kakati nina loozi nze nandirowoozezza mukireke David mugenda maaso nze nandirowoozezza nina loozi ekyokuba ntiyagala kaadi ng'olaba katisaga nti alina ebyama ngawawo naye talina byama si kirungi okutamubuuza kuba end of the day ogenda kutuuka ekiseera kati solina womwetaagira mpozi ng'otugamba nti gwe okuyimba okuvuddemu naye nga tovuddemu kuyimba waliwo abantu nga naye weetooloola otya ogenda kutuuka ekiseera ng'omwetaaga kati waliwo abantu ng'olaba nga alien skin ye tolina kyomugamba kwa pulezenta yamengi yakumutuka era kyovolaba yagalano era jagana ukyataliko okuziririzaamu tivu egamba gyayita kigere gyangu mu maka gange kubanga tivu ezo muwa content tebabasasula kitegedde bulungi anze sira tivu gye neetaaga era nze sira gwe nali kubine byakukyala taliiwo anti nze naye nga bakuyita gw'ogenda anti bwe baba bampise sira gwe kwene gyakukyala ate ono wankizo yokuba bafulanamu naye alina watuuka ng'abeetaaga ayi nange waliwo ezimpita neŋŋaana waliwo eri kusala amalodi awo bakampitanga egi nafina ne TV emakindi fina TV Emunu TV yatanka niyana walaba enfuufu eyafuumuuka agulawo ku kalo nantongo mpaka lwaggalawo olaba enfuufu eyafuumuuka njagala nange nfuneyo omuntu anjagala nga ddanka niyendetiyana puroguramu agitandika ne kalo nantongo n'agimala naye ebyobufuzi ne David Lutalo tuteekeddwa okwawula ebyobufuzi mu bizinesi tutya essaawa yalo Kacumba Luwakera n'akola bizinesi ye wali nga yakutunda butundu tagamba nti aba NRM omukyamu omuntu yenna agamba omuyimbi yagenda ayimbira wa NRM yalidde mu bantu lugoba tategeera kubanga omuyimbi ngayingira sonebo yagala ngenda kuyimbira bakibiina gundi wabula wamala okuyimba bigambo ki ebimufuutukamu byandibadde ebyamakulu bigambo ki byayogedde nga amaze okuyimba ku kitebe kya NRM okumukulu gwa NRM naye omuyimbi wabanga bamuyisa agenda ayimba egindi n'amala okuyimba navuga mukoyo n'agenda lwaki mumulemerako anti byegabye ebituufu kyegabye ebituufu kyegabye ekituufu tolabako bantu nga bavuma lagadi ate ngaagiyimbako era obuzibu bwe tufuna be bantu abambala enkofiira ekiro saa 6 ogwekiro bagenda bajja nosali musale bamala okufuna sente bajja kutivawayogedde kikanga makusa twayogedde kyamukulede naye kyate nga nakuwuliriza tebyabadde byamakulu sente nategeddemu akavuya buvuya kakati njagala omuntu abeera openi agamba kigenze kuyimbira minisita kasolo ekyotera maze okuyimba era nvuddeyo nalukoola aluwali ngenze nyimbye nvuddeyo kubanga omuyimbi buli muntu amwetaaga eyo bizinesi ye wabula omuyimbi ate newaddembe okubaako nekyawagira nga ye omuntu era waddembe okumala okuyimba najja mu maka ge n'agaba bassebo ne bannyabo okusinziira ku mbeera eriwo mu Uganda kino njogera nga nze libipazo baye tufune ku kukyukakyuka mbeera mbi ngenza okuyimba emukange kusesa kabuzo oba engulo si nnungi ate twetaaga emutu waffe atukulembera ng'ayogera nga ye wafulumenkera ng'agenze kuyimba ng'omuyimbi twekatya obuza ekibuuzo naye kazibe kapayingo kyayogera nesuka neŋŋamba ye oba alimbi yagamba yitayimba ku mukolo yagamba ekimugana okuyimba ku mbaga bamwe miliyoni 3 nasagawo abantu 10 ate bone bamulabira bubiri naga yembaga taziyimba
singa tunatandika okubanga tetwawudde bintu ebyo ebyabufuzi n'abayimbi tubyatandika okwetema kubanga esawa anko njagala nkubuulira okwagira gavumenti eri mu buyinza kyabulabe okitegedde bulungi okwagira olubwa gavumenti kyabulabe kwegamba omuyimbi abeera olukwati ekifaananyi alabika nnyo naaba ng'ali mu bbanga gavumenti wabeera ekyobulabe nga wagidde Nuupu gavumenti nawe oyinza kuteekera bakuwa lukusa bakwetoolooza gakuposa balako walukagga kati wotimba ate Gravity yayimbira ekibiina kiri mu buyinza abantu tebajja kumulaba naye olukusa lukuwa mangu enaggulu kati bagamba mweyakulyamu olukwe so Gravity oteekeddwa kumwagalanga ku music kubanga tolimwagalako nanaganga kuyimba Natanabanyira byabufuzi ebyobufuzi byajja era biteekeddwa okubeerawo naye singa tetwawula byabufuzi ate nabasinga okuleeta obuzibu olaba abaganda bafe abali ebweru bakyasinza okukumamu omulimu n'abatali bakadaama bonna abantu abasinga abali ebweru nze nyina omuwala ali okwo mugoberera nnyo naye oli omuwala avuma tajja nkona nnyonnyola kibi gavumenti kyekoze wabula ye avuma buvumi kale kyasembyeyo yakuta ekifaananyi kya Kazinda n'agamba mutunoonyeze famire y'ono kuwogifuna ginsindikire sijja nagamba ani kati nga kyesitegeera oba yagala tugifunire visa ne passport tumutwalire ebyagikolерeko eri oba yagala ngifunire wali kyokka nekisinga okwewuunyisa abaana abo profile picture zaabwe ziba za mukulembeze atayagala yagambye yavuma jero Ddamulira balimbalisanga Ddamulira abaana bamukoleyo yagambye mutunoonyeze famire ya Ddamulira tagenda kutukuba ayine atambula agende kati njagala omukisa okutegeeza abaganda baffe abo timumwina kyasi muli bweru nefe olwa tukuba wano tufuna ku mugga oguli fresh ogwa jati naye gw'osinziira eri oyaga tukuweereza famire ya Ddamulira zimunyiri siringiyangana ku nyumba kali nagireeta atya ngikuwe wooli simanyiwo nayita mu baasi wansi ate ebifaananyi byatuuse wooli simanyiiwo kati nze nandirowoozezza ekyokuba nti nina obutakkaanya n'ejjemba ateekeddwa kumbuulira bubuli omwagale oba obutakkanya era nze waliwo abantu bendagambanga naddala oyo mukwano gwe South Africa nabagambanga byayina tebikwatagana sina mukwano gwa South Africa oyo omaluseka omusajja omu yava e Masaka oba yegatta ku Nuupu omukulu kyakwe n'agamba mugende mwagazisa abantu bonna aba movement bajje batwegatteko omukulu nakola vyo n'agamba tetwagala muntu wa movement nomubona tubaboola bonna babi kyokka abaana n'agamba tambuza vidiyo eno etuge ku lunankyukakyuka tutegedde akapati kagundi tambuza vidiyo eno kati ekyasembyeyo kyesembyeyo kukola beze yakola ebintu oba tategeera oyo pazo yamukuba ekigo yakulaga bantu pazo yamukuba omukulu kabaka Ssaabasajja Kabaka nga yakadde yagenda n'ava mukulu Ssemakula kabaka lwe tumubanja nga tototoga kati yakomyewo otadde oluyimba ng'oluyimba lumaze omwaka mulaka Ssemakula ng'aluyimba kati yasimbyeyo okukola yakoze bino agamba Besigye tolina mu kukomera gwe twagudde twakuwasimba sekandi ze muzannya kumakya omukulu kwe yagenda n'agamba twagaledde Besigye bamute ayite mu kukomera omwana mutasobola nakubona agamba omanye ekintu kino waliwo akivuga kakati ateekeddwa okumukkiririzaamu katugende waliri pazo Ivan alina genda waliri pazo tonti obola nja kukuba oluyikwa tonti obola ndi mukulu wange ku nsonga yeeri njala kukuba ekijiiko ensonga y'Abannayuganda ono gyatwala ng'ayogera abalanda eriwo eti Bannayuganda bano babaddewo emyaka emirala mingi ng'ebyobufuzi bitambula era nga bayimba ebyobufuzi nga tetunnabona kutuuka mu tubonga naawe ompuliriza bulungi abayimbi bayimbira dda gavumenti nze jjajja wange omugenzi Charles Ssemakula yayimba oluyimba n'agamba mu nsiko mulimu Namaate mu nsiko yaffe jjajja wange ye kojja wa taata wange naye yamuyigiriza okuyimba yayimba mu nsiko mulimu Namaate mu nsiko yaffe omuceere baguyidde wabizaliripazo ng'ali mu kuyozaayoza olutalo nga lwakola ki lwakaggwa era njagala kutegeeza mukulu Deviko nti bano abasajja abantu bwe basibira ekikookolo essaawa zino nga balaga nti no tebabaagala babaagalako Bobi Wine yabadde ayogera ku
Kawempe nakola statement n'agamba mbu mwe temulowooza mbuno bano abantu tetubaddeeko nabo n'agamba nze ebifaananyi ebiri ne mutabani wa president ebifaananyi ebiri ne General Salim Saleh kitegeeza twaliko nabo okuliza bulungi naye batwagala kubeera awo bwe nazuula ekyo nze nensalawo baliko nabo nga mikwano gyabwe ompuliriza naye mbu ye bwe yazuula ye ng'omuntu yagambye endowooza we yalabanga mwongeremu amazzo bannayuganda bali ku kirala ne bano bali ku kirala njagala kukutegeeza nti bano ababye essaawa zino baaliko abalungi naye essaawa zino nabo nga temunaba kugamba mbu nno bano abaana babi abamaasamaasa famire zaabwe njagala nkubuulira ebintu byebakola bikyamu omuntu w'omunyigiriza ennyo atuuka n'afuna akasajja ku mutima biri pazo nali simumanyi ng'omusajja omuyombi naye we baamukola ebimunyigiriza namulabako ng'ayogera ng'essaawa eyasobola n'ogga omuntu mu bulago kubanga yakolebwa ebimukola ki ebimunyigiriza okuleka okubalaatira mu nsonga z'abannayuganda abali mu kubonaabona bannayuganda abali mu kkuba emiggo ompuliriza bulungi bannayuganda batuuse n'okkuba emiggo ng'abantu bambadde ebikookolo naye ng'amagye gagamba tegabamanyi naye nga gy'emigo gyakoze eki gyabakubiddwa omwogezi w'amagye yagambye tabamanyi kyokka ate omukulu natusiganaagamba oba okitegedde bulungi nga naye omwogezi w'amagye agambe takola ki tabamanyi naye ng'abaana bakubiddwa ge mazima abaana baluziza amaaso bannamawulire n'olwekyo nze mbadde nsaba bano basooke banoonya ensobi yavaawa abaali abalungi okufuuka nga temunnaba kunenya baana bano ababamaasa ebifaananyi byabwe baabakola ki okutuuka okukola ki waliwo ensonga ekyokubiri nze kati njagala kutegeeza oli omanyi ekizibu ekiriwo we tutuula buli muntu aleeta ndowooza ye ate era ku ppana eno tukkirizaawo abatageera n'abatategeera ompuliriza bulungi kubanga omuntu asobola okutegeera obulungi ensonga eno ate n'ategeera obulungi ensonga eriwa ensonga endala leka nkunnyonnyole abantu nga bali mu nsi ey'okubonaabona nga bagamba mbu nno Devicom ababonyaabonya ompuliriza bulungi Devicom akola ki ababonyaabonya Devicom yakatta wali omuntu kale tukitwale jemba atali mu kamera oba kitegede bulungi kanjogere ko atali mu kamera ono ali ku kamera yaffe yani focus omukwaso omulungi yabbi salamu era kati kangambe focus ompuliriza bulungi jegase mpulira kufaananyi butambula nga bagamba kuluya ono yafango mbe bajja ati kale tukitwale tuwe example yabeeganye ku luno kale tukitwale nti be bajja ati we bagamba mbu nno gundi focus yakulembedde emigga egyakubiddwa abali mu kweyayaanira okufuna obwenkanyi ompuliriza bulungi ne basanga Ivan nga yamutembeeta banyiga oba tutegedde walipazo kyenjogera so bano ekibakubya bakazimba mugalu n'abalala bamusayidda mulira simanyi simulabangako ompuliriza bulungi naye kyebamukoze nkiwagira 100% ompuliriza bulungi simulabangako naye nkiwagira era naye yeekube mu kifuba yeebuuze emyaka gyamaze nga mukulembeze mu polisi emyaka gyamaze nga mukulembeze mu polisi kulowooza nti no buli omu anyigiriza emyaka gyamaze nga emyaka gyamaze nga tabona nga tebamukola nkole bamukoze abadde yeekuumya ate olw'ensonga eyo mbadde mbasaba tukomewo akazindaalo obudde buno kaliripazo leeta omuceere ogwo buyidde wesingo ankoliripazo ensonga ya politics ndongo naye otuggyemu kwebali genda maaso netandikire ku nsonga ya mukwano gunira lozolo ekyamukoleddwako ekiyakoze kati simanyi n'oyo teyafumba okusokera ddala abatulaba mbebaza okunkyazaako mu kyoto njagadde nnyo abantu ennaku zino abavaayo ne boogera ku nsonga
batwalire ewamu nga bannayuganda edda ensonga twazuuliranga ku CBS wabeerangawo olubakyoya wabeerangawo makolo kavuma ekimeeza mambo bado twali bato naye enkola ezzeeyo abantu okwogera ensonga nga bebaziraba era nga tusuubira abasajja abo bannabyabufuzi bagezi nnyo naye omulembe guno gutuyambye nnyo okumanya nti ate abawagizi bange mwenna it's your diva Sophie Nantongo. Yabaffe ntwala omukisa guno okwebaza buli kinoomu akkiriza nyingire mu bulamu bwe mbeere mu bulamu bwe nga mpita mu nnyimba zange era ndowooza kino kye kiseera.